ne bagamba principal yanjula abantu balabye lakubomba kaffe ow'ennyendo mutundwe manyi Mpunga bamutuliza eri ku ttooyi teyamulabye naye Katikkiro we yamwanjudde Katikkiro ayinza okuba yamulengedde lwaki Mpunga bamutuliza ku ttooyi biwabadde ekifo kye anti agenda asemberayo tugenda tumuta Mpunga eyatulanga ku mwanjo tugenda tumuta kati tetushamulizavingira katebe kati lwaki Mpunga bamutuliza eri ku ttooyi ewasemba eri anti eyo ali mu others kati walaga owekitiibwa Mathias Mpunga nkugambye agenda mu others wala agenda asembera anoonye ekiziiti kati mu badigino teyisita kyatuulayo atuulayo so Mpunga commissioner mu parliament nga anti kino ekisanja ate oba commissioner wabusikira tagenda kubeera okwo ppaka gundi teyabuvaako ssenyonyi nakati lope agenda kuva agenda tebamulabye lwaki balabye Mpunga banne kati okulaba kwa mpaka mulaba gwe osookako omuntu twakitandabye abantu abamutuuza Mpunga bamutuuzizza wabi gwewo waajja n'otuuza munne eri ku ttooyi yeeyo gy'ajja namulabe ng'asituka ng'agira ati bamulabe luli abadde ng'asituka aba bamulabye edda nga yakatuuka kati kasita bakutandika okukwanjula ne batandika okusitula omanyi ogenza okendeera amaanyi bannaye ne jebbi waali jebbi yimukako otolye ku bantu salaamu awe amanya amaanyi gatandisa okukola ki ati ow'amaanyi buli omu gwatuukirako onalebo nabi abakadde nga bakaaba nga Bobby atuuse omukazi n'akaaba yakuba naawe muveeko tomanyi yakuba kati gwe kulya na Bobby Wine ogwoyinza okwebaka ku kyalo kyonna sanga abantu basirunga Mustafa ate nkulimbe gwe abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa Muna Herbal Mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Pakumyewu Shiba Karungi Twin Kama Baby Mama Black Legacy na Juba Express back to Sako The return of the Queen Shiba Karungi Kampala Serena Hotel Friday 2 August emitwala 2 okuyingira alebad 15 emeze ya milioni 3 oro ku Sunday nga 2 August agenze ruwero mu kisaawe shinzo mutwalo gumu booking ticket yonga buchalaba tokomererwa ku musalaba gana ku Momo Pay obanyiga kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara hoba gana ku Serena Hotel Good Color Solution oba kupa passport ozigura physically ekwanga libadde mu kiwubaro ngari missing music ngono make way for the Queen wetegure bara kati bimami ya musaleko na John Rambo byamwe biwagidwa Victoria University Westlake Water I&M Bank right now up Trisha Safaris Sanyuka TV NBS Music Afro Mobile Venom Records ne Juba Express where is a sente munsezi suka 10 bunambiro Munse y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu
by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleeza omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Binyuma nga gwoyagala atakwekkaanya kwe tuli ssebo n'okola ku kyeja kayimba kamanyako ng'oli awo n'osekaaseka kino kisimba kakati kubanga kiba kikulu nnyo Sophie Nantongo ng'embeera y'obulamu bweba waliwo lw'enkumi singa waddamu ebyo akayimba kamanyako Mustafa kategeeze yali ategeeza ki eggwanga yimba Luganda tulumanyi nati ng'ategeeza ki mwemu amakulu gwe yakola Luganda ku A-level kwa kyo bayita amakulu amakusike bane sigwa manyi batulwana ba YouTuber abeematugga nteredde obatwe je bisoko je kiri kitya taata emmeza ajongereko maaso kamera tusembera n'obwe tuti lero twakoledde wala tucyankalanye ekifaananyi anti lwa msala tumujje mpigi tusembeza n'akatebe kyekyo anna nze nja kugwa ni wana at least nga ndi nnyo pembe kyekyobola omukwano biba bintu si bingi kyekyo otakadde etto omukwano Mustafa mukyala omuyimbira ku buyimba obwo kati omukwano n'oba toyimbye kati goneka gwosobola okuyimba engeri gy'okyali muto osobola okuyimba mu mukwano gw'okyasobola okuyimba jukira okyeguya anyagamba yabeera mulavu nakyo omukwano yakawoowa omukwano gubeeramu okweguya okutali mu kweguya teguwangaala ngamba sigo yakawoowa yenze wammwe yemwe abatijja yefe abatijja kati Mustafa muli owulira ofa tetwesemberedde nnyo jebbi kiri kitya twesemberedde tulinga ba twins omuntu amuwamu ka space yes wano ndyoke naye sigwayo bannake bana atugumiikiriza ffe baffe wankiri kitya yes otoka ffe abeera mu laavu ffe tutijja empya laavu nga mpya bwe totijja Mustafa nagamba laavu ng'oyagala ekunyumire gwe ku mugwagwa nanda problem mwe kyemulowooza nti buli muntu abeera mu laavu n'akola ebiri mu laavu abeera musiru laavu enyumirwa nnyo ng'evudde ku muntu nga musiru anti akola byobadde tusuubira akola byanjawulo byokka ng'ali mu laavu akola byanjawulo byokka oyinza okunyumirwa n'okoowa mweweereza obuyimba nga muli mu laavu buyimba bwa buyitingana bibula kwetomera obuyimba akako kakkirira akakekambuka ako kakkirira akakambuka oyinza obbanyumirwa nyimba ki ezinyuma nga ziri mu laavu mu bannayuganda asinga okwagala enyimba ezonyumira nga bali mu laavu era zibabayimbira kati ngololo oyimbira siroyagala anti gwe tumanyi luzungu nti oneweereza za luzungu simanyi luzungu oli wa vanacula wano bakuchallenging tukole batu yakuyita okole interview mu luzungu agaana okujja watya ate yajja kati mu disproving olwaleero njagala leo okole interview gikole mu luzungu Mustafa tugikole interview yonna ng'eri mu luzungu anti ate tunagikola mu luzungu ajja kuba takyazze and you send a signal to bat by that you know what me I'm ready I'm more than ready to battle you mu nsi kono tukolanga ekintu togabanga jjalibu ways of increasing so is giving sample another method sampling no binyemekuna biri mu ekoni ngetta kati baligabaako sample it depends on which good you're selling Mustafa kati manye kintu kimu go evaluing nga beberanga battle tosoka nate kugabangako jjalibu kati abagenda oteekamu ssente oba okimuttira kyoga musulo ofuna sponsor ajja bateekemu ssente ateekemu Mustafa ne bati mu luzungu ya Mustafa onomalako musajja bati nga muivu yakola ku East African Radio ogimanyi alwogerera Luganda
Anti kigamba. Alogerera wa. Uganda kubanga atuyamba. Okola ki? Faba mulamu na Uganda. But is East African. Formerly East African. Now African. Katali worldwide in fact. Kati kankule kiri kimu. Mu nsi muno. Shalom wokeranga ku macha. Buli wozo kukanga. Tulowooza nga nti ozuukusewekka. Olwoza okanga, tulowooza nga mbu ozuukusewekka. Manyi omulala azuukuse. Kuba gwe n'olowooza nti okedde nnyo. Era ogenda ofuluma ebweru nga waliyo abantu. Gwe n'ogamba nkenkedde saa 10. Era ogenda ofuluma ebweru nga waliyo abaki? Abantu. Kati gwe teweetendanga nti osobola ekintu. Manya nga buli lw'ozuukuka bw'oti, waliyo n'omulala azuukuse. Okitegedde? Kinda makes sense. Kind of. Macha. Nolowooza nti olw'okuba okedde gwe kaggwe okoze ki? Abaana abakeera okukola entertainment abakeera osala obuntu saa 10 ali kuli asala abantu ku TikTok. Anti kati entertainment bali nabo bali ku mulimu. Ogosala obwo. Era oba toliwo oba obasse. Lwetakoze kantu. Ayayayayaya. Oba obasse. Anti abwagala okusinga ggwe ate. Kyogaba nabasalwa ku content waffe. Tebaagala ffe. Baagala bakago tubawa. Era no senga wakosa omukola nga tozze. Kyebandiyagadde. Gwe tebalina kibakwagalako. Race media ko badde sikamanyi. Gishwa F masala waka wa entertainment toko. CD media SDM. Liani Pio like back account Liani Pio kyaganye kula. Afuna views abisatu kyokanga abasazeemu akantu. Nogamba ateze obobi jeyo. Newunye mu na bantu nga batusala fe tuba tutambula. Mulimu ndowooza abantu bebaloga. Wabyo omuntu nga yesu wako. Mustafa just had time yo. Bana Uganda bakyakuwaddemu. Naye bagenda kuvaako omulundi ogu. Nga anti ulia. Nga bava kwani. Ibanji. Ngani. Banji abantu gwaga Mustafa gwatose kuno nedda. Otambula ngani. Abavaako. Nga jenkenizi. Kati n'ennaku zino ate bakoze ekintu ekyekisibo ekisembayo. Kati bakola kolabo. Bajja babiri. Kali jenkenizi ate kyakoze ekyekisibo ennyo. Yegase n'oli Nuruddin yalemwa. Oyo bulwakola bamugoba. Kati bajja kolabo. Babiri bameka? Naye nyabo balabako. Bagambe batandika nga kujja 5 safa. Kwetala kwina zikomyawa. Ate batalo bebazinumbisa. Bebanumba. No, you lose a battle and win a war. Tachuli ankecho. Nzate ontukulemererwa nnyo nona. Ati waliwo n'omuntu gokkiriza akuwangule nga kale no conceding a defeat. Ne waliwo omuntu nga kali jenkeniza akuwangule. Saka tugende yeyo. Ati kugamba mazima. Mustafa laba, you lose a battle and win a war. You don't have to respond to everyone who talks about you. Buli akwogera muddamu ekyo sengo kiga Mustafa. Mbuba yes bajja kwogerako bakoleki basi buli akwogerako mwenye okumuddamu Mustafa. Nedda sengezako kugamba. Anti bano sengo njogeraho nga toli mu media. Chikuinako bwe. No, kireka ne kiyita. Okay, why do you lose if you don't respond to Nuruddin Ntege or to Jenkins Mukaso ferwako ki? Anti mbanyino banti banvuma. Ate gwe kireke bakumya kati gwe kireke. Bota abaddemu tebagenda no tosi kunyumira. Senga twaddamu tebagenda kuddamu. Naye buli obaddamu yabagenda kweyongera ate era mudde mubeere mu ntalo tuli mu kasala kakalulu Mustafa. Utalugaana akalulu. Tarugane Mustafa tenjagala Mustafa. Si buli muntu akwogerako mbumuddemu. Kasito nvuma bwoti. Weyogera nga tovumye. Sina buki? Sina buzibu. Kasito buzibu buli kasito nvuma. Ale waliwo Shalom akuma nga tategerekeka naawe. Naye tunakola ngona asawa bannaye. So I was still telling you Mustafa that you lose a battle and win a war. Si buli muntu Mustafa agenda okwogerako. Mogenda kumuddiza responding ejali. Some things let them be, let them go. So anga Nuruddin bakwogeddeko kireke. Abavuma buvumi ko sikwogerako. Walimanyi tateka mu bantu bonna Nuruddin ate media ya muzira bubi nnyo. So Nuruddin ayina repetition mu media mu nakwaza ku TV musajja wa amanyi kyova abakola kyeza amanyi. Ngeriwa gye yagusizza. Eriwa. Ana byakola ebyamanyi. Ne bamugattako n'oli munne babiri kati. Oba bisanzeewa. Era bannaye nnaku y'okupakasa kuno. Bonna ali mu media. Bayina impact. Naye kati technical abo twabawangudde. Bonna balumba omuntu ataweza na kilo 6. Nanti tosobola bawangula nga atobaddiza. Onabba wangula nga osirise. Boba banumba basirise.
kulika numba nga asirise kalo chimanyi no ne mulimo ogwabasasuza baguvaako dda bali kunze omulimu ogwaki ogwabasasuza ani abasasula ogwaluba baguvaako dda bali kunze albamu yakwatayo eri waggulu yugira ngo tudde mu kamera ensekula albamu yakwatayo okakasa baja oluyimba baluyitaanirwa omanyiko kindekere ekyokukwa olwali toka albamu ya Jasmine wana ndoni ndowooza omuli twogerako albamu ya Jasmine owuli ndowooza banyumya ebyekisibo ebyokunjagala bindekere Jasmine albamu etambula obulungi ennyo Jasmine mwayogeddemu akuwa kasente si bya sente albamu omulowooza butinjwa kya sente Mustafa tokolanga ekintu kya bwereere mbikola nga ki ebyabwereere wakola ekintu kimu n'olanga gundi ya Sembogga naye ndowooza katono okola billboard kiwa kinali nkoleko kiwayamba nanawe emibanji byendangira baadhi ku bwereere tewali era kabuye Sembogga lwakwasogera anyo batwogera kabuye Sembogga ekyanjogeza waba bali bagala okukozesa embeera eyo buli lwaki njogera ku kivulu aye nga nabo obulango bwa miliyoni 4 anti emubika gwe nakulabako gwe wali oyambye Sembogga awo ye wamulanga omwana interview hano oyogera ebigambo bw'otakigamba kati era wakubanga gwe wamwambaza yali kiguddeko olaba wamuwa wibulango n'omufuukira ekizibu katono ndowooza omugaye nti musolooze babiri yes I contributed. Now otaddemu. Welcome to Shalom 256 is happening betugamba. Kasoa kigamba is happening menya oloku Shalom 256. I don't forget to subscribe gwatanya ku subscribinga. Ate gwa subscribinga notification bell tekako upload ezo ngozi funa bulungi nnyo nnyo taka kadaka benga kavuga bulungi nnyo. Yongeze eddoboozi. Ndaboozi kwediri bwancho bwenjogera nti wajja kumpulira. Eyakanda byakafuna essimu yakava mu komine yakafuna wifi nze Shalom Hadad Kawesi. Eranga mba ne Mustafa birwa mukaga ola stambulanzeka ntambulanya bannaffe abamuna Herbal Mouthwash muna afana bwati obo musanza mu supermarket oba mu drug shops yakatibwa National Drug Authority olina amannyo gakuluma owunya akamwa osenyo va moru sayi ogaiza ludda lumu tolya byocho abinyoga funa muna Herbal Mouthwash amasoro muteke musikibe ayamba abantu soma bulungi ana kati bawo mudda abamu mumuteke wakamuna mu abazadde anamwe ba HR muteka galo subula muna kwa kusimu 0774 49 9894 0774 49 9894 ye namba ya Muna mwabali wa Uganda into abanya Uganda bitukira magaye mumpe Muna Herbal Mouthwash tebakufera Muna afana bwati lero sirinze kabirwa mukaga allanga atwadde obulamu mbane Mustafa Kenya social critic gwe mwagala gwe mulagwe munyumirwa nga twogera ku nsonga zikoza amawulire mu kitundu kyo ku mulimu gwo wowangalya woso ne munsi yonna. We don't only talk about social life but we also talk about financial, political, every aspect of life tujogerako birwa mukaga nga tuumba week webadde mpora. Mustafa Kenya ono bingi byajjayogerako ebiri mu kitundu kyo ebigattako. Baga Mustafa afuuka looya waffe asiga amuyita bane ngombe egamba ku Mustafa kwesiva. Sanso okula Mustafa. Twatuuse Uganda ogikutte olinga Muzeyi Museveni. Sigiyita Museveni tatuta. Agenda ko mu holiday tayina leave takola ki? Wama president wabeera ne leave. Mene kwa president wa America nga agenze mu leave. Ono ye tagenda tagenda ku party takola ki yabeera awo. President Museveni. Don't you think it's discipline which has kept him? Nze sina kugamba. Kuba tanywa mwenge. Atali ya nyama. Banne bonna abavuze pa ku retirement. Museveni. Bani bwavuze pa ku retirement. Abesi gyamutandikira kwame kuba gyali ana mwemeka. Besi gyali myaka ngana mwena. Namuwalula paka ku retirement. Museveni. Okimanyi buli kulonda Mustafa Museveni afuna yamuvuganya omupya. Buli kulonda. Lulyo kwede yayina Katumba oye. Era Katumba yakomyewo. Namulabyeko Katumba. Ne manifesto yagironkinze. Oba Katumba ali ku budget yani banne n'enseno tujogeddwa. Katumba ani amuteeka mumuteeka mu ssente. Katumba agala kyusa gwanga. Katumba oye. Muzibanga katakulembera nko yadde parade eyo kusomero. Sikulimba. Muzibanga katakulembera nko yadde parade. President wa America wangulu wa America wa muyitane Abraham Lincoln. Yatabena kwa de class monyeta. Oye waliwo waliwo yafiirwa mwana then afura n'omukazi. There are those exceptional cases Mustafa ezibawo mbulamu.
Bonzo mba Mustafa tobera nkwade katugotwera nko class monitor. Because I doubt if you have ever been a leader in school. Nakulirako kwaya. Moyimba dobozi ti Mustafa. Gundi ani soprano. Nyimbira mu soprano mpulire. Nagiyimbanga. Nakati nyimbira ku soprano mpulire. Bannange. Mundu agamba ati nabeeranga ekire kanwanta tebeerayo tulabe. Ogambye Mustafa wali muyimbi ngoyimbya soprano. Nali yes kati Mustafa nyimbira mu soprano. Nali muyimbi. Mudane movement abayimbi ngatamanyi kuyimba. Siri muyimbi anti. Kali gwe kyogamba olwokuba toli mukazi tolaba mukazi mulungi na mubi. Olwokuba toli mukazi. Mandaba. Kati gambye nali muyimbi. Oza kyakikumidde President Museveni nno mu ntebe okubanga buli kaseera akyali n'amaanyi geeyongera bweyongezi. Ng'abalonzi be yalonda bo bafa bagwawo. Geeyongera wa? Gamba kimulemezaawo. Museveni? Naye tugamba nti amaanyi geeyongera. Gamba kimulemezaawo. Kimulemezaawo Museveni? Yatwezingako. Tadukkiriza kweta alinga yatusibira mu kutiya. Mwagala mwetaaye mutya? Wemanyi Museveni alinga atufugira atuteeka ku loole avuga buvuzi. Anga yakwate gwanga n'alisiba ku loole. Teri kwetaaya. Teri. Ogezaako kujja kuti ababbi nga bajja. Musolo nga bakubba. Enguudo ansente bazikola ki? Teri kwogera. Engalo olenga wonoga nti yasalawo ndi kati eyimirire. President Museveni. Banne bonna abakaddiiza. Abafuddeko obufi. Olaba ono right to shoot yafa. Yali ani oyo? Jeno eri. Oyo. Anga yafuukira enseene ekizibu oyo. Teboogera ku mufu kibi mu Buganda. Ebibi byogerwako. Nanti abyogera ku mufu nga afudde. Babiyinza okumuzzaamu obulamu. Nedda kiba kibi. Twagala Katonda amusonyiwe. Tasobola kati kankweka kino Shalom. Katonda tebamukaka kusonyiwa. Gutokolanga ebintu Katonda ajja kusonyiwa. Osiramu bugamba ebirungi bikole. Omanyi no oba ofudde biba bikoze eki bikomye. Kati yo okoze ng'oli mulamu Katonda kwasinze okusonyiwa. Noba tugamba nti wakola ebibi. Tukusabidde nnyo edduwa. Katonda akusonyiwe. Katonda asonyiwa. Kasita musabe edduwa. Nedda ssebo. Toya abakati bana pene wati? Kati kyogamba? Pene kansiyo. Tulekeraawo Purigatori. Tulekeraawo okusaala. Munaatusaalira nga tufudde. Ngonya saala ng'oli mulamu. Kitegedde. Purigatori bagiwulirako. Bakuponyeezaayo akaseera katono. Nti nakusabira abantu. Bakwokyako omuliro ekitundu. Novaayo. Ngeno tekinnajja. Abakuponyeezaayo katono nnyo. Tuva abaka tusabire abafu. Bo tebatebeesabira. Anti senso sabira omufu. Allah abasaasire gye bali. Anti yes tetugaana. Naye gwe kennyini gwe olina okukola ki? Towulira omusajja yagamba koleri akalamboko ku leediyo. Yali gambye bannanga abantu mbasabire nnyo. Naye yagamba koleri akaki? Akalamboko. Yali gwe tubatusabire nnyo. Kati gwe akalamboko kakoleredde Mustafa. Okola ku byama. Wakula mu ntalo. Osiba mu ntalo esita kuyamba kezo Allah azaagala. Allah agala nnyo emirembe. Atani atali mirembe. Oba akatabu Kenya media nodda ku gundi. Wakata gundi nodda ku gundi. Katonda tagabirawo naga nti omanyirwa ate. Banna. Ne Katonda etadda. Katonda sho tagama ko ndino goberawo omanyirwe. Nembwa zibeerawo sebo gwe zimanyire nti olwokuba emirembe. Mirembe ze sigirya. Oyinza okuba emirembe gyogulamu essaati. Getwagala mirembe. Hanze kabulanga n'emirembe ze simanyirwa. You don't want peace. Leero nnumba weesibyezi ebbiri ntono. Anga tulina entale ezaakulemaano fulungu yakuwangula. Nakaberege fulungu yakuwangula. Kati ate ndiringa n'abantu bategeera ng'oleeta abo. Abutuba ngamba ngabo. Kati yaliwo oyo. Nakaberege fulungu. Presidential advisor. Buno ba advisor wabulinga kiki? Bulingo bagamba nti bwa boda. So advisor ababula mu kulembeza wa. Teri advisor ali mirembe. Mpozi eyo title wano mu Uganda. Mpozi ekola mu nsi ndala. Ne wano mu Uganda omanyi wano mu Uganda ko advisor ate bakuwa bwa RDC. Ojimanyi? Batya. Kati advisor takomba ku president. Leka lwamulabako nga bamugamba nti oli advisor we Lusemba. Lwamu appointinze. We have been appointed as a presidential advisor. Anti bonna bulugo balondaawo. Abasinga baba tebasomanyi. Kwa advisor. Abamba abasoma just bakujja kuwa minister, nyuma kuwa special advisor.
special yaliwa n'atali special. Kanko example ya special advisor minister Nachwala Kingi omujjukira. Yali minister abaana abavubuka. Bwe bamujjaako namwa obwa special presidential advisor. Anti ayinza okugamba naye tamulaba ngu yakoma ku olwo. Abantu balaba president Museveni. Anti advisor tasobola kulaba president. Ate lwaki abataba mu advising adde. Yabe amu advising amugambe ki? Nge president Kineno. Bonna nga balaba anti presidential advisor on creatives. Anti bonna nga balaba bonna ba advisor. Bonna bikonwa biri awo. Kati gulu kayinza okuwa Museveni amagezi. Anti bonna abasinga amagezi. Kati jagala eky'ebikonwa soko kimenyewo suli muntu kikonwa. Gwe kimenyewo gwo kyagala. President Museveni alonda Eddie Kenzo namuwa obwa presidential advisor on creatives. Anti amulaba ddi agamba nti no nyamba nyimbe ku WhatsApp. N'agamba nti nyamba nyimbe mu nkulabe. Ngogantu ogwo kyali ku mulimu. Kati omuntu nga tusobola kulaba mukama awo. Bw'osobola okugukola kale gwe musiru nnyo nkulaba. Osobola. Nga mukama awo tomulaba. Eddie Kenzo alaba Museveni. One, mukazi we minister. Nkubuuza. Babanye cabinet meetings. Shalom nawe oli musiru banna. Kati gwe kyogamba yeye waayiriza. Amulaba. Mwe mwagala okuteekawo ekyo. Nedda tukootinga bigambo bye. Tukootinga bigambo bye. Omanyi office namba e Kampala kalina ya wabatuula ba presidential advisor akolebwa agifaluku. Bonna babeera omwo, bonna balipotinga awo. Balipotinga awo. Wali president. Wabasanga bana WhatsApp group. Bakolera mu WhatsApp group. President. Balinga balina y'emikolo. Yaba president advisor afuna sente mmeka. Simanyi, I can't lie. Mubeera nabo. Ngawe nabeera nani? Bo bafulu figa bakenzu kusimo mubeera nabo. Mbeera nani? Wanda byeko ndabo yogedde. Mubeera nabo. Balinzi bagamba banyambe tebamanyi abo. Obanga advisor abeera bwatu. Babuleke. Nga advisor president abeera watu. Najja kumuza bagamba nti nyamba nyimbemu. Kati no president advisor no kuangola president. Kati kino nnyo mwezi omulundi nga gumu. Mu advising. Naye bano lwabogaanye nti ate sina mudola lwaba point zo bamugambe asongako musonge bwati. Gwe nkwadde. Kwabuza kuli kali n'ebbaluwa. Kenzo yalina ye twagiraba. Office eridda. Kweli. Ati ebbaluwa ejjirako office beera ng'omuntu yasoma. Wasomera wa? Mwasome eseta osiwala. Bagamba wasome eseta ngani afumba obuugi ekyakutwala eseta waliwo yagamba awo. Yagamba ali kojjawe yali asesa mu kyoto. Yali asesa ne bampa sikala. Ani yagamba ebintu ebani yabyogera. Yasamira muri ebyo byolaba. Ebyo toto bimpana. Byonna tubiraba naye. Toto bimpana. Byonna tubiraba. Balaba byabuugi. Naye omwana ani yayogera ebigambo. Byali gwakanye bagwa byoyogerako. Nga bakujjako gondiyo. Bagira batya? Ngo bakola bagita. Waliwo yabyogera. Nti bagaya nasomera eseta kojjange yali afumba mu fumbiro. Nti kojja kati yaga nti kojja nga batalina gyakuleka. Kati mukugenda naawe. Ndozo ba mwasizeeko enko muwerezeeko. Ne weesogga ekibiina. Omaze? Baline bagamba mwana akoleki. Maliriza. Era toddamu okwewanira ku bantu nti wasomera wa. Toyina lisiiti yonna. Era gamba nasomera eseta. Toyina lisiiti. Era tamu baga ne report bagato yagamba toyina. Tamu yagwako bugaga kati jangu mweddako. Omaze? Ayi bebe sina abakabo. Obwani. Busasira Frank Ntambi. Juggernaut. The Juggernaut, the East African, the Orange Keda Kononswa. Gwe. Ali ku kitanda. Kali ku mudwaliro. Kati gwe webuza mukuba ddagala kiri buzabuza. Ni Frank Ntambi. Bamukuba ddagala ki buzabuza. Buzabuza kyeki. Kwe gamati abeere yawo. Kati gwe ne okasa mukuba ddagala. Omusajja mulwadde. Yalina okweraliikirira. Okweraliikirira bulwadde ssebo. Banange yefukiwa tuyambe tosiba musajja. Aina anxiety. Olaba yebe bwatu nga tanayingirako mu police. Mustafa bali bakusibyeko. Bakusiba mukomera abantu ako maximum prison. Chechi maximum chechi. Bando bakusibya n'okumenya bya police naku 3 ebyo. Kati oyagala batwala kerezo Victoria. Wechigo. Oyagala Ntambi agende wa. Ene wali police ene wamu. Kembuza Ntambi oyagala agende wa. Tewali mwagala kuwe.
kati ako keyabaze bulungi kalungi nnyo tanya keyabaze omusajja alwala anti situganye kale Katonda mbu yakabaze kale Katonda yamugeredde bulungi n'abalya mu kaseera akatuufu yagwa mu kinaabiro era baasanga musange batwala kubiza masimu ngali mu ddwaliro ng'agudde nga analabye nga kasukwata aduula buduuzi ku ddwaliro ngali ku ddwaliro ng'ali ati naye banange batuyaye baleme kusiba Ntambi agenda kufa nti Ntambi senga bamusiba namulabya nti walabyeko ku ddagala bamukuba kati ki ekimuluma ekituufu alina anxiety ki mu Luganda okweraliikirira bwe bulwadde bwe kati sana ne depression okwennyikira mu birowoozo bwe bulwadde obuluma Ntambi abadde abuuza Ntambi alina bulwadde ki alina anxiety kibayita okweraliikirira ne depression okwennyika mu birowoozo ninga atya mangu yo ripooti y'abasawo eyo ripooti y'abasawo alinamu n'omutwe gwadde gumuluma aluma because of okulowooza ennyo katwewungu oba omutwe headache nga nadda constant headache nga omutwe gumumira kumukumu nindwadde nga zimuyiikidde lumu nga tanadde okukola statement bintu byatabuka byajjuka abadde ayita bingi Ntambi has been sick for a long time just because kakyamususeeko kyova yazirise anti kati awo kyabakola abeera awo amuvunaana asobole omukwatirwamu ekisa okitegedde ku lwokubiri adde agenda ku poliisi ku lwokubiri anaabasuuse ajayinza obba tusaba Katonda assuukemu gye twaladdeko naye ku Serena awo yafunyemu olungubanguba yada business meeting gyajja n'okuyattendinga ku Serena anti ebyate omuvunaana byatayagala ebigenda ate omukwasa ebyo kyogamba omuntu avunaana Ntambi amulanga ali ku Serena adigida awulira ng'afa kati akasajja kano kali Ntambi kyalina awo ku ddwaliro alina okuba tavaawo alina kubeera awo ku kitanda bamutungisize n'engoye z'eddwaliro empya z'abalwadde empya zagenda zikutula bamutungisize engoye ki empya anti akyaliwo kale alina kubuzaabuliza awo ono olwamulaba ng'atambula alabya ddala nga omusajja yannimba banfera alina kubeera Ntambi tava ku kitanda atuyambe asigale nga mulwadde agira alwala ge magezi g'omuwadde tava ku kitanda Ntambi tuyambe Ntambi totwatoona Ntambi watu na wakuja kitanda jangu ku A&B. Those of you are outside Uganda but would like to come back to Uganda but you need an apartment, you need Airbnb, you can stay. We have JFK apartments located in Kisasi, security, Wi-Fi, private, chef. Byonna abali mu Uganda ngwagala wakusula lunaku lumu naku 2 wiiki mwina birthday, short stays, holidays, mwina emikolo e Kampala, mwina conference jangu JFK apartments Kisasi obengo osula bulungi nnyo batandikira ku lunaku lumu okusula paka myaka na myaka kwa kuzimu 0743 362974 basangibwa Kisasi aba JFK apartments. Mustafa Bukenya mbana yebulirwa mukaaga by the way ana njamulangedda wa ana kyentunda oba kyentambula mpola mpola walabye mu message y'ojjajja w'Obusiraamu eyayogedde bulungi nnyo yagambye kyamwewunyisizza okulanga akaluko mu mugongo ate bakabba sikirabangako naga sikirabangako kali kyembuuza akaluka nako mugo abantu babulira mu bbanga awo ne watu okwandoza I think okuwandika results bazikyusa nakuwa example ya Nobert Nobert yawangula akalulu ani yagamba nti yawangula abantu bamulonda people voted for anti abantu kirabika abantu babula makaluka nako mugongo nekwe kyewunya omuntu okubba akaluko omugongo enyale mu kisoboka twakirako ate nga bakyakabbira ddala tulina live example Nobert events Nobert ali mu kaaba naye kyakaluko newunya alo babbi kaluko bobbi bantu nanti abantu bakusimbako bati Mustafa then watu ko kwandika results ne bakyusa gati gwengo liridda wa eba ne Uganda no kimu kiso imani Uganda omuntu usajja asokera nga ali lubuto Uganda omusajja asokera nga ali lubuto gwe unyo omuntu abba kaluko mu mugongo ngenso ne balawe bati ne kamera kweziri ne bakabba Lulina alengera line yenge very kuno pakeri ne bakero okulanga baga nti yote yabaddeko bantu ne mujomba bamubba akalulu mujomba jjo ona amanye byabakazi mu mpale byabakazi mu mpale ense abantu bagudde ku bizibu yagamba ati ajanga independent no mujomba bana y'ekisasaawo yagamba kati yake ajjadde okumanya biri mu sikati anti ategerezwa abakyala biri mu sikati amaya mukati omukyalo nitaga okukolebwako emikono ntaga okukola bwati ye mujomba oyo ye mujomba negwe enseera byona abantu omulangira ayogedde nnyo
Olaba oyo omula gundi. Asi munna kibinge. Musajja wa maanyi. Jajja obuyisiramu. Olaba abantu bangi nnyo abalina positions nga talina tusobola okwogera ku kiruma abantu yadde neki. Ye kasita omanyi abantu bebeera mu comfort zone abamanyi buli omu ali awo. Oliwo abanga alina bw'alya. Agamba nti wansi yonna ndowooza erya. Kati ye Katonda kye yamuwamu ekyenjawulo amanyi nti wali ate atalya. Jajja kasi munnakibinge. Yayogedde bulungi nnyo. Singa tufuna abantu bwe batonga 10. Weebali. N'ebino ebisigadde kasabye epakira omugaati. Timanya nti eriyo omuyala. Waliwo omulala yayogedde nga ye. Niyo manye babadde awo abayitirivu. Olabye ajaluna kasolo. Olya bw'ati n'akoona ku principal. Paka principal yambuuzizzaako. Lwaki muswaza abantu baffe tuuka ani yakwata ebintu ebyo? Ebintu ebibaako okukwata kamera zibaako twabadde live ssebo. Ab'ensi yabakoowa abo. Yabakoowa. Bajaluna kasolo. Ensi temukoowanga. Ekyo bwagala kyogera. Ate nabo ekikulu baagala nnyo emikolo. Mu ajaluna kasolo Muganda ate Musiraamu. Twadde ku matikira ga Ssaabasajja ag'emyaka 32 ng'ali ku Namulonda alamula. Ate weesembereza abantu manya abakwagala n'abatakwagala. Tukikubeerengamu nnyo. Mu nsi muno. Manya abakwagala. Tewessassa nnyo ku bantu. N'abatakwagala. Ate abantu mwagala kamera. Kamera yabafuukira kamera. Kamera nga gye baaloga Uganda. Buli omu ayagala kuba mu kamera. Buli omu ayagala kamera. Oli waba takufuddeeko mukole ki? Mwesonyiwe. Anti sisi yabadde amuyise. Ani akoze nti oswaza ajaluna kasolo? Katonda. Katonda yateeze enteekateeka. Bamumiriyeeti ng'ategeere. Kaswale. Yategeere waagwa. Obaka bwa Ssaabasajja abuwulidde. Baka yayogedde bulungi nnyo. Kujjako Justice ekyanjizeemu awo. Mpuuga ono. Asooka tumuleke soka. Nja tugeke ku baka bwa Ssaabasajja. Yaga abantu abagala okwawula Buganda bakozesa nnyo akaseera k'okulonda. Kati we nkubuuliza. Is it because the Baganda we are poor in that tetuli loyo that omuntu akuwa sabbuuni n'omwaka olw'emyaka 5? No, politics yafa shalo omuntu abantu tebalina ssubi mu be balonda. Kyava babba naga mpaka ompanze enkuwe. Yes, kati in fact bakyalina nakyo bagamba nti oba omuntu nti oba omulogo gw'ennooza agenda kunkolera kina. Yamanyi naye amuwa kulya. Tali muntu oba nti agenda kunkolera kino teri kyamusuubiramu yadde n'eki. Kali gombako omusuubiramu ki? Wambaka? To monitor the budget. Abekola ddi? To pass laws. Anti gwe omulonze. Twalabye babuzza omubaka wa Sembabule yawangula kadi ya NRM. Agala okwesimba Sembabule. General Rashandi. Ali Adam kunguyambozza emirungi omubaka wa parliament ko ye okusakira abantu n'okukola connection. Bawa kadi. Nabuzuubiruddawa mu ggwanga lino. I watched that interview. Adam Kungu yabuzza Rashande. Omubaka wa parliament akola mirimu ki? N'agamba kusaka na connections n'oleeta emikwano. Emikwano oba tuli ku pate oba kiki. I was like, anti abantu abalaba. Kankubuuza Mustafa. Bano abeesimbawo, do they know kye bagenda okukolera abantu? Wallahi n'ogenda ku makyano obuuza MP omugaso gwabwe, omulimu gwabwe. Oyinza obba kuba embooko. Gano mazima wallahi n'okala mu makyano babuuza omulimu gwabwe gwe bakola. Embooko zibayitako. Nobaga nti anyonyola omulimu yayitawo. Abasinga beekuka muzirifu tebavaayo. Anti weekangenda abamanyi waliyo nga basatu. Ng'embooko ekaabira eno side. Bo bamanyi kintu kimu. Ate olaba ono waliwo n'obamu batuuka okulayira ne birema. Naddamu nedde. Kati oyo tamanyi yadde omugaso. Simanyi nabo kye bagenda kumulondera. Tamanyi yadde omugaso gwonna. Tamanyi yadde yaliwo bw'ati. Lwaki abaka bali mu Buganda? Naye kumanyi abasulu bantu abasulu ali mwana. Tinga abagantu abasulu abadumping eno bali wana ate no season. Alugenda kola kana akalulu. Abantu bagenda okukaaba amaziga. Imagine kati ngoyo gwa bagenda okulonda. Zanatidde. Agamba osaka emikwano. Ngenda bafunira emiko like ombaka apartment ofune. Ya Allah. Gwayo nga bagenda okulonda. Bagenda okulonda. Yabba akalulu akubye kubya abantu embo. Ate kaluka sitakubamu amasasi. Bwakabanga okulonda kuli fair. Lwaki ebinyonyo ekisinga ebyokulonda giri wane ewaffe lwaki fake? Njagala tuyiza obubaka bwa Ssaabasajja bwe yagambye. N'agamba abaagala okwawula Buganda bakozesa nnyo akaseera k'ebyokulonda.
ati abantu bagala lwaki ffe abaganda ffe bawa sukaali ne tulonda omuntu emyaka 5 nga talina kyakoze because atwadde sukaali jasa abantu olabayi abantu balina kubulirwa ne bamanya nti omwamemba parliament tolina kyomusuubiramu kiri tangible bakyo okukisa amateeka agakuyamba gwe munnansi naye buli otusuubira nti omubaka parliament agenda kukuwa ekintu okwateko booti oba olimba nga baziika abaka ba parliament ebyo jasi omuntu aziikanga obire omuntu olala byandikoze ki ng'omuntu nti dignitary mu society naye nga simande edienti kyekividdeko mbaka natandika balangira abaka nabye owekitiibwa Waiswa Mufumbiro ng'alangira Kasiba nti kati Kasiba mbizzi kyakola mu parliament kulunda mbizi na kulya mbizi bagambye nti agirya nti ate nnyo kati abana baganda ate do you believe in this thing of Mustafa of atali muganda yesimbe ewaabwe anti constitution no watch kiza no tekiza mu constitution emukiriza okwesimba wayagala Kasiba ntagamba kati awutwali Waiswa Mufumbiro agende yesimbe ewaabwe anti ne bamuzaala Butambala gy'abagenda Kasiba nti ate bamuzaala wano mu Burundi Makindi Lubaga ati by virtue nti kasitokiriza nti constitution ekoze ki emuntu emuwe egundi eddembe okwesimba abayagadde kati no argument ebeeweddewo oba musiru nnyo okudda ku ekyo ntova Kasiba nti bwe kiri tovuma Kasiba nti Mustafa era musiru nnyo okudda ku ekyo ati Kasiba nti yaliko mu parliament ojjukira sanja bibiri togaire tekati yaliraba oba lwavanga yadda ku mbizi gye bagamba ati gwe kyobomanya olina okumanya constitution kyekola ki bwobanga owakalinya ekintu soka webuze kiri mu mateeka oba tekikola ki ati Mustafa nkwagala nnyo ogere saagala tofune kyegamba saagala ofune personal tax ku muntu toyinza kulangira muntu bwe avanga parliament n'agala n'ali embizi ye ati gwe oba tomanyi mateeka mu parliament naawe atagendako mu parliament okimanyi ekyo nkimanyi omuntu alina eddembe okwesimba as long as alina qualifications ezimukkiriza okwesimba wayagadde kati gwe ate yagendako mu parliament kati olaba omuntu gwe atasinikanga ku mwana osomanya obulimu bw'omwana kati olwo ate amusindise kati yaliko mu parliament tekati yalisoma so Kasiba nti atuuze wansi engalabi ab'ensi abakoowa abo abamanya gabe baagalyamu ssente Kasiba nti kyamukoowa kati ayinza okudda mu parliament yavaayo weevu yaliwo n'avaayo ebintu byamutabukako kati asobola okuddayo tejja wamanyi so abeera ku kwezi media ne boogera ne bane Waiswa avuma bine kwezi wange mukadde wange mu kwezi byakola kwejemya ate banene kwezi naye akuze kwezi muleke kituufu kwezi muleke akuze like naye alimu akaweta kikyotegeeza tavaawo awo ani mulala alimu akaweta like abone president Museveni awo amuntu ataseetuka atakyukako ate ogenda ku kyeyo omalayo emyaka 5 okubeewo nga kwezi bwatyo bwali nga bwamuleka bwakola ki bwali alinga jjinja omanyi jjinja likula toliraba naye nga likula tosobola kuyita nesinga jjinja nga likula newekanga ne president Museveni alimu akaweta bwatyo ogenda manyi gwe abantu bakutudde ogenda ku kyeyo omalayo emyaka egi odde nga bwatyo nga Museveni ali bwatyo abo bakwezi abo balinga ejjinja jja tosobola kumanya nti likula ate ejjinja likula okimanyi nti ne twasomanga mu sayansi nga ejjinja likula ne tosobola gandi kati limeze lino litambula kati likula ne woolikuumira awo wooti omwaka ne gugwako ng'olitunuulira kati emyaka afuuka factor tuvuma omuntu akutte talina kukola ekyo waliwo kali waliwo baga nti gwe gwolekera abato tegukola ki tegunyuma ayinza okuba nga kwezi kyaliko kati waliwo ebintu ebimu nga olina lwakuba mu Uganda mulimu retirement Uganda tebalitayalinga oli afiira ku muntu balinga bbalubu era Uganda olaba oli okkiriza n'ate ekintu bannanga bamusajja Muyingo yakkiriza takomawo kandi Muyingo akuse banna tunalaba akuba mpi ali Muyingo kati Muyingo akoze ki ati akusa ki abagga nti tadda abalanga tebakkuta banna Muyingo atute ye ageta komawo Muyingo yakkiriza olaba akkiriza kataba omuntu ali mu government akkiriza n'abata omanya kyabakoze abakalakala omanya abuze batwalako bokisa abasajja abali eyo nage guno omwezi tugwaddeyo gwa abakyala ku beef organic and natural health products abakyala abalina fibroids oba ebizimba amu mulumizibwa enseke temukyafuna mbuto mulina obulumi mu lubuto
olina ebikunyala munda mu lubuto ng'oli mukyala oba ondula amazzi agawunya genda ku Biva Organic and Natural Health Products. Gwena smartphone bwet genda ku Play Store app yaffe ya Biva downloading ofune product zaffe. Biva esangibwa Umengo opposite Masengere ewa Dr. Tajisenjo be ajjanja bisatonda gambe mmere eddagala. Namwe abakyala guno omwezi gwa 8 abalina wazibe enseke abakyala mulumizi gwanga muli mu nsongera genda ku Biva kuba ku 0752 60 24 27 enamba Dr. Tajisenjo be 0752 60 24 27 mpola nga tukyali awo mpola bekwanyo gwa aba FIFA bafunya akasente kufa bafunya no billion ya chani wabogerera Mustafa mutima gwo mu byogwo mulwanyisa mpira gwe Uganda be bagulwa kati kankule gwa chimanyi yakubye ekifaananyi kya Uganda alinga yakubisiza ayitero yakubye gwe nogera no byabako like ngabalanga ensi 3 East Africa Kenya Tanzania neki naye yakubye ekifaananyi kya Uganda ye katayagala Uganda yagichawo obulamu bwe bwonna ekifaananyi kyo nokitunako bayiko baba bakubidde mitiyano baba bakubye ase lwaki mikyana stop it kozi wali farm yo otandise kajaka kwogera kumuza yembuzi zitusewa emu yafuna olubuto emu ligwako bane Katonda senga kugezesemu nefa nenda bakunakuyo nsaza mu linnya lya Yesu njagala emu efe Katonda nsaza mu linnya lya Yesu embuzi zange nzinyika musayi gwa Yesu nzirangirira ko obulamu zijja kufa zijja kuzaala abalongo ziwangale paka kafamu egeze jukira tomanyi nti omuntu weseri mwe nnaku kale Katonda senga kugezesa embuzi emu nekola ki asagala lwaki angezisa mu kibi wako oyimiridde nedda famu yange ekuze era enne yagaza wagamba majigemba atagalunda ate yagali mama wange yagali amajigemba kati Katonda senga kugezesa embuzi emu nefa nedda Mustafa bait wese tusazeemu njagala efe nedda ezambuzi zange buli mbuzi najiwa dda kuliko eno ya mwana gundi ono wagundi ne muddame mwezi embuzi zange ez'ebbiri kati eno yafunye obutabo abalongo omwana oyinomu yeden siweki kagono malozale omwana ebbali gwe bakutta senga twafadda toyinayo omwana leka musenga twafute wegumya wano mu kamera abantu senga twafadda Mustafa tomuyina ayimbo kamanyi they don't know they don't know what's going on toyina kyomanyi Mustafa no kera bwati kali Mustafa katoza kati tuja kuswala neje byakonya ogambu nno omwana sina mwana omu kali getugende kali mutwale sina mwana omu bada kusibire wabweru mafi mugambe ndi mu interview mafi unchali mu interview mafi omuntu omulekamu mafi omuntu omulekamu mafi ndi Mustafa no mafi amanja naye andi bubyanzita asenda azijjeko mugamba agende yejjireko Mustafa agambye zijjeko amanje okufa mugamba agende senda azijjeko sagala gwe Mustafa byogera byolowooza gwe byomanyi kyenkuwa Bazajja bafunye sente abafufa omanyi gundi minister kyakoze yaze mu parliament naga basindise billion emu mufufa eyokulanga lero lwakumeka lero Saturday chaka serezo azirizinga gundi lwakuna kyokka tournament ya Monday no you're fucking serious bigenda bera Nambole kale batukubira nje bitu gene tugano kimwe obulango kati gwe webuuze tujja batubira amasimu tugene billion emu billion munaku nyebe genda kulanga ki balanga Shalom wa million 10 okwogera ku chani era gamugenda zegabanya kangate JB na TikTok account ekola bulungi JB promotions ashina yafu nayo kafuna ne JB atanso funa obulango JB saba ino obulango ku JB promotions bane ekibuga ngate kibowa Kambala ojana amanyi wetikami kugona bana mutwe mbunono kati afuna obulango saba JB ino obulango era baba okola promotions mbaye chote kamu JB promotions oyina kivulu oyina kiwagala kiyitewo ononya kalulu oyina kuta mu JB akusukwa account yes bane Kampala tebowa oyo alina obulango alina obulango oyo atunga bwatyo yes Mustafa wensi wetusa buli wofuna wokwatira bwoti enense linga kibina kya munyagwa pirawo tulusaniya enense teri fair obango yalina obulango yes bwatyo alina obulango ngabumeka era namba yenjwa baba akala promoting album wabachi ntako JB promotion namba yesimu
ono yes ensabika enkomerere nato tukuti umukalango ki alina abantu amufollowing amugoberera ku account ye gwachimanyi account ya JB kansoke gikunyumize oba yajijjawa yenna yajironda Mungu yamanyi yagizimba account ye ati gwachimanyi nti account ya JB eri mitwale meka 7 mitwale 8 naye kalina video ndaba abantu mitwale 2 ekyo kimanyi simanyi gundi logic wa TikTok eyo simanyi nange TikTok simanyi kye simanyi nge localize kati gwebuze abantu bawera batya bajjawa yabijja nabijjayo kati n'abantu ne bafa kati lwaki ntikiriza yabijjayo kati bino byasaayira bafa amba sabu balabira esimu abamu tebalina ssente abamu tebalina oba lwaki sali wona okufollowinga bafa kitegeeza buli afa abafollowinga JB yateekako nze yafuna emitwalo meka afuna emitwalo 10 n'ekirayika JB alina ekisaanyi bonna amufollowinga buli ndooza buli muntu gw'obulyego babika aba afollowinga JB buli alina kyotunda oba kyagala okugula genda ku www.openmarketuganda.com opostinga ekyotunda okiteekayo ennyaanya ateekayo enkoko amasimu n'ayagala okugula ate oba okiguze bakireeta wooli genda ku www.openmarketuganda.com gwali ebweru era genda ogule batambuze mu Uganda batuuse woolaga Mustafa sente zino zaateeddwa zinakola omulimu gwazo za kyani zende bagenda kulya ndi magogo tasobola kuzirya musajja mwesimbu nnyo oyo naye nno ku luno neera wakubeera speaker abadde kuno speaker abadde ayoganya naye wakubeera abadde era siding era awunzika eri wa munne naye yakunyiza bugundi oyo minister wa sports abasajja abo babbi baabuzza ba ex officials waye balabikira byamulemye okunnyonnyola gwe njala ogenda olabe ekifaananyi kye baakubye ekya Uganda ekiripresentinga Uganda nga bwefaana kati baabuzze katono okukuba ennimiro ennyumba erabikirako obunene yenkana emmeezi eyo kifaananyi tokiremerako nnyo kifaananyi ati gwokera otya ku makya n'okubira Uganda ekifaananyi bwetwe nti Uganda bwetwe bwefaana kati bw'ojja mu Uganda ekyo kyosuubira eggwanga liri bize Mustafa eno muno tuli mu vetting FDC twamaze tuleeta Nandala mafaabi gundi kozi yabumudde Patrick Oboy Amuli power yakitadde Nandala anaayugumya ekintu nobonna mediocre kali Nandala yagenda kolayo Nandala w'amaanyi eyo ate ye Uganda nantayinza osinziira eyo kati bw'osinziira Uganda nobanga ogimaze Nandala asobola okuyima eyo sobo najja n'akyusa ensi eno kozi oliwo FDC ndi wa PPFF wa Dr. Besigye nze ndi wa Dr. Besigye FDC gwoli wa Besigye nze ndi wa Besigye waraga kakati oyo gundi gwe mwaleese mafaabi sife FDC najivaamu kata Besigye yagivaamu nenjesonyiwa era ne Facebook yange yakyuka profile olwedda kwalinga FDC for life kati nabijjayo gamba sente baazikuma gwe tuyinza tulina kintu kyoswa kuwagana tekirimu ssente kani olabe nembona mbanewunya nnyo mpagira Besigye from day one ati wagira nakyo kwanda mu interview lwaki mpagira Besigye sitaga kiddamu waneno like nkyogedde enfunda nnyingi lwaki mpagira Besigye andi kyembuuza kati Besigye bwali kamanya nafa toliddamu kuwagira Besigye ng'afudde undifuna omuntu awadde alina Besigye ekyoto kyalina era gwe ndi wagira ngaki kati Besigye alina ekyoto ekyusa Uganda Besigye ogitwala wa Semujju Nganda Elias Lukwago be bantu bawagira abo maaso gange tebasobya kati nkikugamba be bantu bawagira be bantu bempagira kati awagirako Semujju muwagire bonne Lukwago muwagira azisiwagira muntu akyuka Lukwago yakyuka ki leero ekibiina kino leero bwakola kiri Lukwago ava mu DP nga mama wagimulemesezza anti buli wava aleka atabuddewo gwe tanawe yatabula obutabanku wano n'atatabulawo Lukwago tanawe yatabula lwaki wano ku state lwaki buli kibiina kyabeeramu amala kikyankalanya yakyankalanya kiriwo yava mu DP nga mama wagimulemesezza n'agivaamu najja mu FDC nga mulimu abeeyita abanene baamu ne bakimulemesa yajja tabamanyi kati gwakimanyi ti omukazi wake nomaca n'afumbirwa ne walema nadda wali ne walema okimanyi ti ekivambaga nti era mukyamu nedda Lukwago talina buzibu bwonna because is principled lwaki ebyo kaseera yebibi yebirema
Bano nga tobogera ko baseggona. Seggona ali mu DP, ali mu wali najja mu DP. Bo baagala weevu baseggona ba onowe Butambala nga bo tebogera kwaki ogera kuri asu. Namboze nga tomwogerako. Anti abonna bonna. Naye kati bogereko. Anti omuntu yennaze nkasitabelanga akyuka. Nze mbasi mwese. Semujunganda takyuka alemedde ku mulamwa. Kale kibiina kiba kikoze eki. Already kyonna bina bya opposition. Gwe nova mu kino n'okitabula. Because they are against your principles. Mustafa senga ngamba shamnyaga shooting esawa nya. Ne mara mwezi mlambanga nya sam tukanga ngamba shalom wani. Tetudda mu shooting atushireke. Paka yetunyetereza. If I fail to adjust ondeka. Obo ino musangu. Abakazi baliyo bali mu bufumbo bwasooka. Tajjanga amukuba n'avaayo. Obo kubiri mutajjanga mwenzi. Obwo kutaano mutajja afumba embizi oli musiraamu. Kati wava abatalina musango Mustafa. Anti agenda okujja. Kati omuntu we alina abajoininga ekibiina. Abamanyi abakulu abakirimu. Ne baking makers baakyo. That one waguli. Okitegera? Nti ogenda okujoininga party. Abo manyi nti gundi akola guno, gundi ye mukulu, gundi yasalawo, gundi akola ki? Era kitegeeza nti ogenda okujoininga. Ngumaze okukkiriza okufugibwa. Obanga ne position gy'ogenda ofuna ogikola ki? Ogimanyi. Kati we time etuuka you fall out. Naye nga wajja buli kimu ekikola ki? Okimanyi. Era nga ne by'osuubira mu kibiina ekyo oba obimanyi. Okimanyi waliwo ekibiina ky'ojjamu nga kimanyi ogenda kubaako pulezidenti waakyo. Nga NRM. Kasi tojja mu NRM. Manyi ogenda kufaanyiza entebe y'omukulembeze. Manyi ogenda kufa tobaddeeko ki? Mukulembeze waakyo. Yes, kati ojja mu kibiina nga by'osuubira obimanyi. Nti either ngenda kukoma ku ddaala ya MP oba kukyogerera oba kuba muwabuzi oba ki. Kati bijja bituuka ddi nga ate kati gundi bikulemye. Banaye abantu baleka okubuzaabuza abantu. Kati bamugoberera badde eno aleka eno DP agitabudde tebaganye. Nadda mu FDC nti eyo kati eremye. Kati ali muki? Fefe. Yasamira muri. Mujire bade. PFF. PFF yasamira muri Mustafa. PFF. People's Front for Freedom. FF. PFF. FBD. People's Front for Freedom. Bwechiri. Ennaku z'omwezi nga 22 August tugenda beera ku Serena Hotel, Return of King Queen Sheba. Mujja tukuba omuziki awerekeddwa akabembe bonna bamwagala Queen yatu experience ye. Jukira erugogo tetwamumalabo tetwamukuta bulungi. Yakuba lugogo n'agibooza kati atutta ku Serena nga 22 okuyingira emitwalo 2 ale budget 15 emeza milioni 3 banne emiyebege Queen Sheba omukwano tumwagalize kubanga ye Queen Sheba yasinga mu Uganda forever and ever. She will be the queen of Uganda music industry. So nga 22 mujje twagire Queen Sheba ku Serena Hotel August mpola. Ekiri mu nnobu kitokota n'abye kyali waffe anko ngagane mugabe kadi tufa. Kabaka saha abantu bafa. Ati waliwo agenda ofuna miro kadi. Gwe balinda olabe. Munupu wali agenda ofuna kadi ne miro kadi. Ogenda kubalaba. Bafa. Pressure. Neche nebuuza. Ochi ebyobufuzi baga buweereza. Niwe bwere okutoka okusa ku bunkenke butyo. Anti ozo battery yako nenga goli abagala kukweza nenga alwa abakulwanyisa atagala oweereze. Ng'oli omutima gwo yagala kuweereza. Yes. Baninze situkanga waawo ntukanga mu nkoonangako. Nga kadi ntadde ku bunkenke bwete. Ngo twagala kwesimbawo. Tibisobola ebyo. Anti gwe weewunye ekintu ali kya ganta azze kubuweereza naye nga atafiira waaweereze. Kati gwe Shalom sogera ku muziki n'okama ndiwe mbasisaaziza sijja kusaala. Mbate bampadde bwa imamu. Nedda. Naye gwe weewunye olina ganta ali kubuweereza naye nga atafiira waaweereze. Kyova twakagwe bamukuba akalulu yazzenga independent. Kwagala kuweereza abantu be. Akubbi oli akalulu. Nakubbi oli akalulu. Najja nzo kawangula. Wallahi tasobola. Twakagabo tasobola. Tajalaganye emmotoka zaali na ssente asookola soboka nawangula akalulu ssebo. Bana babbanako mugongo. Ato balete kawulu papula. Gova omuntu asimba layini alina bamulaba nti gundi asimbe bamujjawo. Mukulangirira ate baganda awo wabadde omuntu. Kati oyo omutyanga. Abaya nabe ensoji. Amaka buli kibiina kijjeeyo amaanyi. Bwe abaya na batandise okuvetinga kati munno bali ku vetting ogenda kuulya depression ku kadi nga temanyi ya Ntambi. Ay
nene atanyuse nnyo nga tabye Shamiu Malende ne Zahara Yurika ne mpuli essanyu akaseera ako wabalabye ye yabo ye yaddiba nange eka next week umanye mpi Malende akoze omulimu akutte ebipande bya principal byonna agenda abitimba mu Kampala yeeyamye kati olaba tazi ngamumye kadi abajanyi ate kujoka abadde mulwadde bane tebamuzaayo mutuyambe Shamiu Malende bamwe kadi mutuyambe taddayo ye bwe batamuwa kadi anti atufuddeko olwo anti olaba alwala agiina nyali kati bagimumme yeeyamye ali mu ttambula kibuga atimba ebipande bya president nkugambye bala kadi eyo eri tekinika nnyo yawomanye mpi nzabo n'abantu bala basina gwempagira sirina just ekintu kimu kyenkonde aze ngamba gwalabyeko ye mwana no just ekintu kyenkonde Malende ona luli abadde mulwadde tumuwe chance Malende nti ze ekintu kyenkonde eminga sikiriza na muntu aga nti Malende talina kyakoze no, ina ensonga ze they can justify them as why they say that Malende has not done atolo kazibe Bashiri yafa kampisa tuteri mbaka kozi ye mayiti yafa tumuleke kakati mwaye waliwo abantu betwalula nga bota inayo choina kyo isongako yadde nga toyina awo totayikyokola kyosongako kati wabona obwadde bwamuwamu kamayire gya katonotono agendera awo abasibe yabazzeemu buto Malende kati wakimanyi nti nayinza nebuga ebintu bya politics bizibu omanyi ate Malende ayinza okubanga asaba ate abasibe baleme bbata afune omulimu afune wakolera wakimanyi I'm not sure about that anti byonna bisoboka kati nalaba wali abasibe gundi oyo ndiaba naye business mu nsi Simon yagenda na ne bamayina mu muno temutakoyira bulango nga bagenda bamuwa obulango alange abasibe bakola Simon ekigo bino ebibbo biki kakati ne mugaa Simon kati abasibe ebibbo bwe singa binatambula kakasaba bagala bave mu komera babaga basigale bayinga bakola ebibbo era mugaa kati bananyini bibbo nga bakoze ebisero ebibbo babikolera kigo nga sebo bamuwadde obulanga akole ki abo ati bwakuma munonyeza sente oba yakoma n'obulango ne mugaa kati abakola ebintu bali mu komera nti kati baagala okuvaayo oba tebaagala kuvaayo baagala okuva teyagala busibe anti ate bino ebibbo babikolerewa abayizi asobola okwetandikirawo anti eri gye biri ono bamusasula n'essere z'obulango gye biva naye wunyona nanga nti bino ebiddo biva mu kkomera Mustafa for the problem yo myopic ebintu byabira kuno kumpi nedda abalabire ewala tuwasa kati bakazi bakadde bannange n'omala wasa omukazi omukadde akazi abakadde baveeko kati balina kabiki basiiba batta anti eri muntu ategeera ng'alinamu akaseera asobola kuwasa mukazi mukadde nga lwaki kati goba omwegombyeko ki president wa France omanyi Emmanuel Macron omukazi okimanyi omukazi gwe yawasa aba last born we are they not happy ani yagga nti bali happy are they not happy Mustafa mujye ogwo omutima omubyo si mutima mubi ensi kati Mustafa yakyuka Zile Shamimu yabuuza Zubeda yabuuza naga kyawandiikibwako omusajja okwasa omwana omuto nate ntifufuka kive omukazi okwasa omuvubuka omuto lwaki mina double standards andi manyi in Africa ogiraba kali kyaye babweti nti ebiseera ebisinga omusajja alina okubanga asinga omuki era the moment omukazi wasingira omusajja bamanya nti waliwo ensonga endala etali mukwano love Mustafa there is love kati gwogotya mu mukwano n'omuntu omuntu asobola okwagala n'akwagala n'ogaba n'akwerabiza n'abato maama wo yes abakadde abo so bantu balungi nnyo abakyala abakulukulu abo bannange wasiriwala era olwa waŋŋamba bakubeezezaawo e Kampala back then yedda baali bankwatiridde dda nze omukazi omukadde simwevuma nti wali sex machine Mustafa kale ezo sente zebakuwanga tosobola dde ozigulamu engatto oba ziba za kisiraani naziryanga bwoti era ng'okolera lubuto ziringa za betting nga nanze nakuwawula musuwa era wabona n'odduka tonza kwagala mukazi mukadde Mustafa nawe nawe oli mukadde sisobola uyo olina n'envi anti kati omukazi omukadde yeetaaga oli musiru nnyo ng'okuyiiya kukuweddeko ng'erawe wali nga tolina bwongo busobola kuyiiya
naye omuntu olina obwongo obuyi amagye byo osobola kwagala omukazi omukadde andi Katonda akuteeka mu mbeera ntitandikira awo ye kapitaali wo bw'omugamba wandi awo entandikwa ye ekola no, the benefits of it let's look at the good side of it tewali omukazi omukadde tazaala tagenda kuzaala ate njagala kunzaalira eyo ndowooza mwemba omukazi mwasazaale omuto bawa bajjawo abaana nze mbasagala kuzaala njagala laavu kunyumira mukadde wange kadde lyange ndilye ndimekete walabye omuvubuka bamuta banks yakufunye omukadde muzungu emyaka 9 nze muwagira era kadda future is old omuvubuka gwatabeetinga funa omukazi omukulu eryo etteeka liyise byote wagamba jje binte capital yes omuvubuka naafuna ku ssente mu August, September, October, November, December ofuna ka ssente funa omukazi omukulu alina ssente mu servicing lya ssente va ku bwalo obuto talina stress bamanye ekyokukola era funa ekazi ekkadde lirye limeketa amagumbo balifa life kale uli abanne mwetaga mukola ekibiina kyammwe ekyabasiru si basiru ne banno mufuna era abantu mbagamba anaafuna ku ssente guno omwaka emyezi ekisigaddeyo funa omukazi omukulu gwomuvu omuwala omuto funa omuvubuka omusajja omukadde okimanyi nti bw'oyagala omukazi omukadde oba weeroze nga neeroze ntya anti tasobola kukkiriza kuba na ssente kyasooka okukola buli kintu kyonna ekikuleetera ssente kukiggala nanki abampa omukazi omukadde mba ku birthday naga banne nade nonkwerabidde wangamba oyagala kakiika foresta bakakuwe anti teri asima musingi ku mmotoka za mukazi ku nnyumba za mukazi bazisima ani nze nabe mmanyi bakyali bange bafunye ebirungi mu bakazi abakadde bali mu akeja tukola nabo bafunye alina business yagaziwa amasimu stoko yeeyongera bakazi bakadde abantu baleke kyali mukuŋŋaanya abagwagwa banno mumannyonnyole ebera abantu bakole ki wamma Munnayuganda omuvubuka ali myaka 25 myaka 35 funa omukazi omukulukulu mpolampola obulamu bukole ki butambule niiso okulaakulane ate babugenda maaso mba nkulakulane teri mukazi mukadde atwala bulamu bwa muntu mu maaso ekisooka kya byonna gwe ky'omanya emikisa gye gifuna ssente aba amaze ogikola ki tosobola kufuga ng'olinamu akasente era making sure nti atambuza obulamu bwo Gwobuzi Mustafa mulina obusungu mu abantu bo opposition twabadde ekibuli ne bagamba principal yanjula abantu balabye lakuba kaffe ow'ennyendo mutundwe manyi Mpunga bamutuzza eri ku ttooyi teyamulabye naye Katikkiro yamwanjudde Katikkiro ayinza okuba yamulengedde lwaki Mpunga bamutuzza ku ttooyi biwabadde ekifo kye anti agenda asemberayo tugenda tumuta Mpunga eyatulanga ku mwanjo tugenda tumuta kati tetukyamulizavingira katebe kati lwaki Mpunga bamutuzza eri ku ttooyi ewasembe eri anti eyo ali mu others kati walaga owekitiibwa Mathias Mpunga nkugambye agenda mu others wala agenda asembera anoonye ekiziiti kati mu badigino teyisita kyatuulayo atuulayo so Mpunga commissioner mu parliament nga anti kino ekisanja ate oba commissioner wabusikira tiagenda kubeera okwo paka gundi teyabuvaako ssenyonyi nakati lope agenda kuva agenda tebamulabye lwaki balabye Mpunga banne nga tokulaba kwa mpaka mulaba bwekyoga busookako omuntu twakitandabye abantu abamutuuza Mpunga bamutuzizza wabi weewo waajja n'otuuza munne eri ku ttooyi yeeyo gyajja namulabe ng'asituka ng'agira ati bamulabe luli abadde ng'asituka aba bamulabye edda nga yakatuuka kati kasita bakutandika okukwanjula ne batandika okusitula omanyi ogenza okendeera amaanyi bannaye ne jebbi waali jebbi yimukako otolye ku bantu salaamu awo amanya amaanyi gatandisa okukola ki ati ow'amaanyi buli omu gwatuukirako onalebo nabye abakadde nga bakaaba nga Bobi atuuse omukazi n'akaaba yakuba naawe muveeko tomanyi yakuba kati gwe kulya nabulani Bobi Wine ogwoyinza okwebaka ku kyalo kyonna sanga abantu basirunga Mustafa ate nkulimbe gwe gwakebaka nabameka ati nze nkaddiye kalero okkiriza ate olaba olirana Mustafa n'ofuuka ekizibu kati gubeerako ne Bobi Mustafa nakulina by the way ennaku gyembonye ebinyezo byensanze kulina na Mustafa kati nze mu bulamu bwange nze nkufudde kyoli ne mmala nkuta
Nabanga content wana atumanyiziddwa. Kano kachano ko ne malanka bakuiza lukira kukasachi ngate kaliko. Mustafa gwazimbye chano. Ni malanka vaako osokera yo kunyiga muntu Shalom ngate kachajja. Nabaga please log in. Bayinza okukayiwa. Mustafa gwazimbye Shalom 256. Ne malanka tabwenti. Okero uyinza okero kanyiga ko ngate kachajja. Wala bane munonye ku chano yanga buli mwaji nonya agamba. Sigira Mustafa 256. Sigala ku Shalom. Choba eyo yakulema. Eno wali wepise nkoza YouTube channel. Teriko. Muganda wange no mmere ya muwogo. Anti please. Omwepikirange njali ekuluma yamala ku. Wabigamba Junior. Ndi channel ya mulema. Era kusigwa baddoge no musibisa. Yegwe. Soko ndi banna. Nawe soka tubyogereke bya Junior. Ngagenda nga yerijja kwani? Kuzawe nyumiza zinachemanyi. Aze bimanyi gwe nyumiza kati era bajja musiba yegerereze ayina connection bala muyingiddemu ova ku mukazi asobola okwagala abasajja ab'amaanyi wamu mu kifo kimu oba mugenda mpola aba mu kifo kimu nga tewali bo batabaganya kuuba tuva mbizibu tudda mbizibu yomu beera anti yabategeka buli omu kumala eniyo bakansonyiwa bali bangoba family yangoba family ya kansonyiwa Mustafa anza mbizibu yogera kulirara nacho kugamba anti era namulenge nala byanyiga connection namulenga yetonda bannange president munyambe anjo badde njo ndi ku mazima kati ujjo kyagabo jatulimba bolo badde ku mazima bajage president jango dase mama kadaga kitegeeza era nzataniso muda utingo omwana oyo kitegeeza bujjatulimba Kolo kalu yayogedde ku mazima. Yabadde ku issue ya zawe. We kubira ku ndulu. Ebintu bitabuka ssebo. Omusajja ntu byamutabuseko. Ati ofanga nabayo kilo oyina kubanga wa nabayo. Bobanga osazeewo kwejaka. Kwejakire ddala. Kutaza kwe kubira ku ndulu. Minister Balamu, Mama Kadaga, bagala kunsiba, abasiyazi benjogerako. Omusajja alwanirira mpisa. Ne ali asinga atokuwe kati empisa yazirabye kati azaagala nnyo. Bajja wampisa tayogera ko kigambo kiwomu ku live ye ne yagambye nti empisa nwanire empisa nwani ayina eke nyini baga nti yomu kuwe biki sibimanyi ebyo ati nze kugamba rumors ebyo sibimanyi nkugamba ebyo sibimanyi kambi kumanyise sibituufu abantu nedda akatantu abantu akukyanga kusaka ekintu ekyo mu Uganda buli muntu ali successful nga muvubuka muto bamusaka ekyo kya kubeera mwana wa musoka ani ali successful nenyumba ero jizimba yana namala mulangira sebo wala yalaga material yana namala mulangira ne mugazimba ko kuki tali nganze mpangisa kisasi sinazimba segana ati nayo material broker dinza ko era bazise nawo ddakati tuwanto nakati neche tugamba boba sa broker weziri sa broker weziri eze nyumba ati zigenda ziringa broker ziringa nsanvu kwa 5 ati boyizo kugera ku mashanga bali basese ku shootinga video nga zava odda ate ku lubya Uganda tobimanyi gwebuzo broka za nyumba yo musajja ati Uganda buli kimu kisoboka gwebuzo oluto lwa masolo lwalagawa lwavamo ati kati ne broka kwani masolo bamusamba kale luvamo yalina utolwa ali yedine luvamo bamusamba ati ne broka ziri mizo okola amalo shootinga nezikola ki nezivaawo era ddayo wetegerezeyo bulungi wezi nala byamanyiga connection mama bala munyamugambya atuga kikolako anti nze kati nno labayo anti kati yasetinze president kati bamanya asoboka tagera kuweza mwezi tubanna muzaayo mulanga namuyita bamulabya ati atagonda okufa namulabye nga ali ati video yagikoza ali kato bannani kali mbera nga mulekanira abantu namulabye nga ali ati banyambe njogera ku mpisa muganda oli minister wa mpisa gwazogerako ani akutumya ozogereko omusajja alwanirira buwangwa ngale yasinga obbuwe mula namulabye nga yenna bambi atidde kati nze ekyo tukikola nga Shalom ngete bagenda musiba alina connections anti kati kibamukanzeemu ako yalabi yabayo kati bategedde asoboka kyalika Shalom waliwo ekintu ekimu kyotalina kukolera mu kamera okulaga mbu otidde anti kati buli omu amusobola kati ezo connection yabadde akubira amasimu eno wa
wansi no bali yabadde alwanira itene bali gira bwoti mpola gundi kubira ku balamu kugira oti ne kasita bamunyenyeza mbwe bato nagonda ati bamusaze size ngali atalinga kubiddwe kuba munyambe nwanirya mpisa nomugani kasanga kuteddako ani yakulu kayo ani yakulonda tuyitako ani yakulonda kuba minister w'empisa yani yamugende empisa zitugwa akazi lwanirye omwana alwanirya mpisa omwana w'ekyengera ali ddira yaboneredde ali nato yabaddamu yamuliko yadde mukazi olwali funa omusajja namulayi bambi kisajja kyatuwamina katono nkikubirire kasimu okigainze Mustafa omuntu tuli naawe tuli naawe fight hard nete bajja musiba ninzo bani otakanya naye but I don't agree with him omuteeka mukomera just setting up president embi anti gwe okwagala kuno obutagala nga ino sibo tekyusa musiba ninzo basi kwagana ku bintu ebimu neswagira kya kumusiba mukomera cause what setting the president embi ate kyakoze okulwanirira empisa ekyo nkiwagira era anti bagize wali unalaba bana nga batekayo wali nga alwanirira empisa anti bayite few moments nga ate empisa zityobodde okufazi we muddezo nazo naziri ataziye kutaka ate nga yagaa nti nwanirira ki omusajja alwanirira mpisa banne bagonze zoli naye olabye amanyika connection mama kadaga minister balamu jeno muhozi mujja munywanireko ng'ate alwanirira mpisa anti kati kyandikoze yandikiriza ne bamutwala mu kkooti bayi mutuufu lwaki bamusiba anti yagambye ali ku mazima yagambye ekinyinjisa ate balamu yamugambye leeta amazima yagambye ekinsibya mazima siwe yagambye yandiyesa amazima bona agalekako mu kkooti n'agawulira kati ozanyira ku mukazi ng'asobola okwagala abasajja bibi ab'amaanyi wamu ati omutanga bannange ani akisobola family yakansomya kireke ekyo family yakansomya twakaddawo wano mu Uganda ani omukazi tomwogerako muleke nze manyi saaganya kunsamoninga n'ebizibu byange anti wano mu Uganda ani akisobola mama mbe nga Ntambi yakangenda nange banyingiza anti gwe manya ekintu kimu mu nsi mulimu ab'amaanyi yes yabategedde yategedde kyuli ekiza yategedde muwamaanyi addemu amuwunyeko awulire oyabadde kati nabamugamba nti kola video ng'oli weerere weetonda yabadde ajja gikola ku kyennalabye tasobola kikola ana connections anti lwaki zamulinza atuuka awo video bagikoledde ku kisenga wali kati ate tulaba nti Ntambi gundi yeekwese Ntambi ate ono yatidde nnyo bane mugenda tumalamu amaanyi mugumeeko ko naye mutya mangu ono ayika yeekwesera mu ttooyi nalabye akolera ku bulooka video bagikoleddwa ku bulooka ono n'agenda ku kitanda banne baatu mugenda tulemye okwasama oli oba yagenze ku kizimbe kyani n'agira simenti eyekuteneka nga omanyi otwabira kusomera kwa tiizi nga bwali tagala ng'enjuki newe muluma omulina okwekubira enduulu bategedde zaawedde tali muddira ekiko Mustafa olina omutima omubi kyova Stecia agwogeddeko abanna okumulwanya Stecia Mayanja namulabye yazzeemu n'amaanyi agalumba agogera ate nopu ye mulwana eti lwaki mulwanyisa Stecia Mayanja ekibiina kya Stecia jebbi TTC ani gaso munakufolamu nenanya ekyaluzungu si munakufolamu bagiyita ni gaso taso bwe ekibiina kya Stecia gwe asiri giwakaali ani mbutaso giwakaali bata Stecia Mayanja mukibereka mwenyange bane nkyerabidde waliwo wainana sipate yani eyate ani waliwo wainana sipate baye yani ana sipate waliwo ana sipate waliwo awagine era banya abagirimu naye byabo muzibira mbabo mu byonna ebibina byamu byonna biro katobe yo ya ye yani Stecia erichi kyaka mu Stecia Mayanja political party kugugaawo yatuse dda ku gogo kyemanjeri kwabaji jo twagudde fusafe kasubyawo era kanyo kyamuzi yamwerekeddeko kanyo kyamuzi da man ani kigwayo kicha National Peasants Party NPP yagaye nupu mu mulwana ani peasant banna Uganda abankuserenga mu Mustafa Stecia aje kulwanirira baavu ati gwe ati batuga tugenda mu middle income ate ngo bibanne nyombo leo butasoma na kujirala nyi ava leka kukakanya Stecia bwo ati bokera nga ulira obalanga nnyo embeera yonna ogibalanga bali bagambye abakuteeka mu sente abagomera tubagamba
tugenda mu middle ki income ate nga gweta kibiina ky'abawejjere kati baki abagenda okukibeeramu abawejjere gye bali ate nga tuvudde waawo tugenda mu middle income goba musiru wankula ki bagaye kuno abaana bonna abaliko bagenda ku university nga ate gwe otandikawo nassale oba olina amagezi kyogamba Stecia akwota mu Galumonde anyumya mbunyumya gwe beeramu amagezi beeramu omuntu atege bagaye kuno ekyalo kwe tuli bonna abaana bagenda ku university yes bwe tuwala ate gwe n'ozimba oba alabidde wala okay lwaki nopwerwana ekibiina kya Stecia singa yali ekirwana mupu yawandiisa ebibiina emulwanisa mumwogerera amafuukule mumukakkanya anti bagamba tafuganga ko yafuga wa Stecia yali lead actor mu The House Girl ya Spark TV kale uli abyonyumya naye wali osobola era okuba lead nankani lead actor ebe nawe bisobola twa bibyo si amagezi nnyo ebyo bya talent nawe bisobola era okera kumachango ojino osobola okola osobola kati yafuga wa walabye ebikonge ebyabadde mu kugula ekibiina Kenny Luchams the man bali teri tayadi abira kikonge ekyo tuchogeranga mu luzungu kasitaba kuli tayali nga bakusaze ki amani era omwaliko mu kasitaba bakuli tayali ngo bosi adegena kwezo speech de bichi choya Kenny Luchams asakadegena ku speech de kali gwa timu lukolo kigwanzo mu itatali tayadi Kenny Luchams so musajja tusamu musajja no sara olumbe musajja yeddira antenganze atulira saka okakanye wa kika kyange kankusomesa oyige bwa mutaku speak de ali kankusomesa oyige ekikuyisa ngo oli mugenyi mukuru bawo kwagala mu resources kali ate obali tired oba tokyalagira tona resources obo sigade ku speak de kwa byalumbe emikolo kolo gye litagisa nnyo sente tetesa nnyo buyambi bwaki buli fine kale omuntu atalina office nze nkuyita ku mukolo gwange ogenda kunnyamba ddi professor ddala tokyalina office kale nkuyita ku mukolo ogenda olinnyamba ddi obuyambi ombali bufuna ddi nga tokyalina office ekikumpisa ku mukolo munetaaga obuyambi bwa ssente nelwendikwetaaga okole ki okole kali okole ku endorsement konna nga gikoze eki kati tayali aba takyalina maanyi nati mwozo mulwana ebiina ekyamunyagwa mwakikuba mu kyalusaniya munyagwa yono w'emmere gwe kennyini olwana mubalaka munyagwa omulwanyisa anti sabi sajja munabikoowa ebyo nabakoowa abasajja mwana bafuulinza abantu gwayimanyi nti abantu bali mu kufa abantu bali mu makomera bano babafuula kyakusuubula gwe kiki yali akoze ekiraga nti abantu munyagwa agatuliramu ffenna lusaniya ani amugamba nti ffenna twenkana alina ebikonge mu kibiina bigirwa wulira byonnyumiza gwe tuteeka wamu ku lusaniya bagende ffenna tuli ku leveemu gwe mukolo gwa gwali olabye gwe baliira omugenyi omukulu n'ale ne bali abasigadde babayingiza munda ffenna tetwenkana gwe tugamba nti ffenna tugenda kuliira wamu kyogana nze nninza okulya ne jebbi lwaki twenkana he's a human like you why da kwegula ensi gibeera ensi gwe buli lwomanyanga ensi tebeerangako fair ayi teribeera I know the world will never be fair to some of us paka kufa yes teribeera fair gwe kyogana nti singa ffenna tulitenkana twali badde olina abatusimira toyi gwe kigezeemu nga buli omu alinamu emiliyoni nga buli muntu mu Uganda alinamu teri aba just smart toy kati ensi tusobola kwenkana ekyo tolimbalimbanga abantu mbusime ffenna twenkana tekiriiyo tetwenkana abantu balina classes waliwo bajja baddiringana eri abasinga ab'amaanyi ennyo ani ayinza okwetikkira ettooke nga buli omu alinamu akakadde tewaba gyomugane nti natwali ettooke ali mu mmotoka nkuweyo 500 oba 1,000 ng'alinamu emiliyoni oyinza n'omulabako ku kkubo kale ebyekisusu bye mwogera mbusime ffenna twenkana tetwenkana ate ensi terigenda kukeera ku macyange abantu benkana agala ogula ettaka osurveying ettaka consultancy langa nnyo ebirala ng'obiranga nnyo bwekituuka kubeera nga kijja agala okugira ettaka agala ogula ettaka ogula amayumba agaggwa ettaka eddungi nine surveying consultancy gwa ku 0752 34 89 67 eyo namba ya Mustafa 0752 34 89 67 Mustafa atunda ettaka atunda amayumba agaggwa novaluwinga ettaka
Mukuye ku 0752 34 89 67. Abakyala abagala okweruka, abagala ku breastfeeding, amabere abagala okukola entumbwe, mujje ku Shalom Health Services. Abasajja abagala okwongera ku size mu nnaku 20 0705 271973 ka Shalom koyiro weekali ak'omuggo gwa Musa. Tetugera sukka wano musule bulungi, musibe bulungi. Ana Shalom 256 ya mu nation mbagala nnyo musibe bulungi mweraba.